Tuolekedde mugogwa guliro lunaku oluwalero era nga bakatumye prison break kengendo kubanga ate nkutusako nga bulijjo abera Fifije the news anko kubanga ate hakuweereza bakugamba nti omukulu amanyidwa nga Isaac Kawalya gwe gomanyi nga Kaiza mwakali omukulu amanyidwa nga Brian Wako mwakali ne mwana muleza amanyidwa nga William Makuliro gwe gomanyi nga Mako Tomusuga omukulu amanyidwa nga Jaja Uchuli muyite Isma Olaksasa mwakali omulangira Suna oyo naye mwakali omukulu amanyidwa nga Pato Yuji mwakali Wizo Manizo naye mwakali omukulu amanyidwa nga Vincent Sagawango ye esawe no yelukumana mwakali omukulu amanyidwa nga Walukaga bonna abo nga obawulidde bali bawunyiza kukomera oba bali bogere ku kigambo kiyitibwa komera oba okunonyezebwako ne police bwatu kyo bwe tugenda kwanga ate tukatandika. Sigenda kwerabira kwebaza jotusizako engalo olunaku oluwalero yasa tugenda kwanga ate tutandikira ku mwana mulenzi amanyidwa nga Pato UG gomanyi obulungi ennyo era nga jebuvudde kawo omukrono yali yakwatibwa nabeera nga ate agalirwa wali mu gganga eryatake olunaku olwalero kigambibwa nti mwana mulenzi ono ateereddwa wabula nga ate bamutadde ku mbeera enkakali ddala bwe batyo bagenze maaso kubanga ate bamukugira nti talina kubanga asuka ekibuga kya Istanbul okwo ne bagattako kubanga ate bamutegeeza nti asigaza ennaku 30 gokka mu Turkey okubanga ate agifulumye mu bufunze asigaza omwezi wagunda bagumugoka bwe gute jukira nti ono yabadagira maaso kubanga ate akola bukubirire okuwa abantu updates ku nsonga z'omukulu amanyidwa nga Fred Kajubi Lumbuye musawa yemu boba na balenzi okuli Wako Mako n'omukulu amanyidwa nga Kaize nabo bati balabiseko mu koti naye nga bayitidde wali ku Zomo basinzidde wali mukomera ekitalya gye babadde basibirwa abakulu bano bageze maaso kubanga ate batunula mu nsonga zaabwe era nga ekiwejjowejo bwe batyo baweereddwa bail gwe kiwandiise okubanga ate babateera kakalu bakoze emisango gyabwe nga bava bweru era nga bail eno bategeeza nti buli muntu wakubanga ate asasula obukadde bw'ensembe 10 bano no beyimiriddwa ba family members baabwe gatako n'omukyala amanyidwa nga Anatalia Oze fena gwe tumanyi obulungi akola wali ku Spark TV amangu ddala nga mawulire agageze maaso kubanga ate gafuluma waliwo post ekoleddwa yasa ng'epostingidwa wali ku page y'amwana mulenzi amanyidwa nga Kaiza ng'egamba nti am out ngategeeza nti kati ndi wabweru bwatyo nategeeza nti bamuteredde ku bail era n'abuuza ekibuuzo nti who missed me ba social media in-laws bwe batyo ne batandika maaso kubanga ate bamuwa kye bayita level Omwa mugambye nti nobody missed you, hope they have disciplined you very well, continue abusing people, you will see hell bwachi wamtegezeza. So ate yo mlala mtegezeza nti Mr. Unapologetic, hope you learnt a lesson from the University of Understanding, we'll be back though. Yeah, otenga yo mlala hagenze maso nabiranga ate amtegeza nti truth is that we didn't miss you, our lives continue normally, gwedamu ovume abalala odeyo wobato nayiga, and by the way gunote gunagwa you just bailed out bwachi wamtegezeza. So nga ate no mlala nga bwomanyi nti 10 terikyawamu agenze maaso kubanga ate amugumya namutegeeza nti ekitiibwa kidderi mukama munnange Kaize toggwamu maanyi n'abo bakola ki n'abo bakuwa comments ezikuyombesa ezikuvuma ezega nti tebakumisinze fenaffe gyerife abakukkiririzaamu okitegeera era tubaddeyo nga tukumisinga so nga ate ono ye agenze maaso kubanga ate naye amuwabula namugamba mbu I'm just happy that you are out now, I salute you and all comrades who stood and requested for your release. Bwatyo nayongerako nagamba nti continue updating us with their shocking stories. Obategeera bano bwatyo bamutegezeza ndi musanyufu okubanga ate alaba nti Kaize avuddeyo era bwatyo nagenda maaso okwebaza abo bonna abagenze maaso kubanga ate bayimirira naye okulaba nti omukrono ne banne bakola ki bateebwa. Bwatyo namugamba nti agende mu maaso n'okubanga ate abawa stories ezo abantu abo zebakola abayimbi abo zebakola takola ki tazikiza muvunza mupikapika. Tubadde tukyali awo ye mwana mulenzi amanyidwa nga Wizo Manizo bwatyo nagenda maaso naye nabira nga ate akangamu aba social media in-laws n'abategeeza nti I will OS you njogeraako mpola. Yes, omuyimbi wa Uganda yakaye bwatyo bwategeeza nti ajja kubakolako omulangira Suna singa mukola ki mumwogerako mubufunze ajja kubagalira. Anyways ebyo bibadde eyo wenjogera olunaku olwalero omukulu ono mwenyini amanyidwa nga omulangira Suna agenze maaso kubanga ate akuma omwoto ku social media oluvannyuma lw'okulabikirako awo ku TV emanyidwa nga STV ey'omukulu amanyidwa nga SK Mbuga. Yes, bakubiza dda posters eziwerako ne bamulanga n'obulango obuwera nti bagenda kubanga ate bamukyaza naye munange olumukyaziza ebintu ebigenze bulungi oluvannyuma lwa presenter okusookera ddala okumutegeeza nga bwali omu ku bayimbi abamaze ebbanga emyaka n'emyaka nga bayimba naye nga tewali hiti ekola ki evaayo. Gattako n'okubanga ate amubuuza ekibuuzo eky'eddiini so nga ate tamuganya ye kumubuuza bibuuzo okitegeera ga omulangira Suna bimususeeko obusungu ne bibeera nga ate bumuyinza akazindaalo n'akassa wansi. Ba social media in
abakolos bangi bagenze maso kubanga ate abamu bamujajinga ku nsonga eno ne bagamba nti obusungu wanabana bwatumbizi tajja kumalako so nga ate abalala bagenze maso okugamba nti bannayuganda naddala abakola ku ma-TV ag'enjawulo tebalina buyigirize bumala. Bwetudde ku mukyala amanyiddwa nga Anita Fabiola Yassa omukyala ono yavuddeyo ennaku z'omwezi nga 2 olunaku lwa Sunday bw'ati nagenda maaso kubanga ate alaunchinga makeup we era nga bamuyita Fabiola Beauty. Ekintu kino kyakoze kyekyokuba nga ate apika amaanyi mu kye bayita girl power. Twalabako omukyala amanyiddwa nga Farida Nakazwe naye nga avaayo nga akola perfume gye bayita Farida. Netulaba omukyala amanyiddwa nga Shiba n'alaunchinga pads ezimanyiddwa nga Holic pads. Kakati ono ye yajidde mu ttuluba lya makeup okitegeera Yassa yaze n'amaanyi akaweta kankusibidde kaina amanyi mayitirivu ddala era nga ne ku TV esaayo yonna omukyalo ono twatandise okuba nga ate tumukuba amaaso okudda ku mukulu amanyiddwa nga Walukaga Meeyo omulonde w'ekitundu ky'Ekyengera bwatyo naye yavuddeyo jjukira nti omukulu ono ye omu ku abo abatakkiriza mukulu amanyiddwa nga Vincent Segawa yeekazaako erya Lukman oluvannyuma lw'okuba nti yasiramuka ensangi zino ey'omu ku abo batamukkiririzaamu n'ebikolwa bye kinajjukira nti omukulu Lukman yagenda ewa Emeka eyo abeere nga ate akola kye bayita wumra kakati omukulu ono yavuddeyo nga ate ayogera ku nsonga eyo n'agamba nti singa abagenze maaso n'akola ekintu ekyo n'avaayo n'ebikolwa ebirungi byennyini ebitambulira mu layini y'ekyo kye yakoze awo simulinaako buzibu naye omusajja wange oyo wakatemba nnyo kale katulinde tulabe by'anaakola tusaba bw'aba agenzeeyo akomewo nga munnange mwawufu mukyufu oba mukyuse ng'akyukidde ddala nga bw'olaba omukulu amanyiddwa nga Hajaruna Mubiru we yakyuka n'ategeeza nti luli Hajaruna Mubiru yalinga akwanakwana naye kati munnange muntu mulamu nnyo takyakwanakwana byasanze bwati bwe yategeezeza so nga atakudda kumana omulenzi amanyiddwa nga Rock Giant ono naye bwati yagenze mu maaso okubanga ate alabikira kaawo ku ntimbe nga tutegeeza nga kati bwe yateredde jjukira nti omukulu ono ali mu rehabilitation era nga bamukwatirayo lwa nsonga z'akasente naye yatulaze nti embeera yeeteredde ebiyagayaga takyabyetaagirako ddala aboneredde n'agenda mu maaso okubanga ate asaba abazira kisa bamuyambe basasule ku ssente ezo kubanga gyakoma okulwayo zikoma okubanga ate zikola ki ziwera bwatyo n'abalaajanira bamuyambeko akendeze ku bills abeere nga ate ne mu kifo ekyo avaayo era n'abalayirira nti tagenda kuddamu kukozesa kiddagala kyonna mbeera mbi nnyo lwa nsonga nti wano awantu nduddewo nnyo bisale bammanja bingi so sijja kugamba nti embeera nnungi besikale sente ezimmanjibwa nnyingi nnyo weewaawo najja nga embeera yali ya biddagaladagala nti byali bindimu nnyo nga simanyi nakyo kyendi naye ate bwe nafuna omugaso bwe nafuna ensonga nti nafuna chance ne banzijanjaba nendaba omugaso gwange mu nsi muno so nembanga ndoze ebiddagaladagala sisobola biddako naye obuzibu nsigalidde wano mu ddwaliro olw'essente nnyingi sente bulwembeera mu ddwaliro zeeyongerako muganda wange mukulu wange Balamu embeera entuddemu nnyo kana amavivi nga kubye eri abantu bano bengenda okumenya nze mbamanyi bayambe nnyo abayimbi mama Fiina nnyabo maama wange kusaba onyambe nga bw'oyamba abalala omukulu Abitex nsaba onyambe omukulu Salimu Sale nsaba onyambe nga bw'okwata ku ssente n'oziwa abayimbi abanze ndi mu kizibu si byakwekoza mbu oba njagala ssente nedda naye ndi mu kizibu omukulu Hamu nsaba taata munyambe nsobole okuva mu ddwaliro nsaba munyambire ddala omukulu Balamu nsaba onyambe taata ssente ezo nnyingi nnyo abasajja banzijanjabye najja ndi mu mbeera mbi maze n'emyezi 7 gye nkoma okubeerayo n'essente gye zikoma okweyongera nsaba munyambe omukulu Salimu Sale mbadde nsaba onyambe taata naye mbadde nsaba mukama wange onyambe nze just bammanja $2.3 munyambe nze bampita Rock Giant abasinga mumanyi ekibiina wuma eyo nasooka nefunamu obuzibu luli ne muganda wange Butcha ne bampa ku ssente ntonotono balaga okufaayo ne kakati mbadde nsaba mulaga okufaayo lwa nsonga nti nsobola okuva wano mu ddwaliro neme kuzingamira wano ate ng'ensi etambula enamba eno kwosobola okuyita eri 075 kankandabe enamba eno
eri 0755 22 37 81 0755 22 37 81 eri mumanya ga Luma Robert ye muganda wange atambudde nnyo ambereddewo nnyo bambi nsaba obuyambi okuva gye muli. Abakyala n'abaami kambanjulire Sheikh Musa Sinani omulombi w'eddwa ng'onaavumula n'okutangira endwadde ez'enjawulo omuli amajinni, ebisiraane, bakuba, onoonya mulimu, mukyala oba mwami weetaaga mukisa, olina olutwe n'ebirala bingi nnyo gwamwetaaze musange wankulu ku kisaawe oba mukubire ku nnamba y'essimu 0752 95 43 17 oba omuweereze ka message ku WhatsApp 0782 79 49 22. Okutebwa kwa Jjajja Uchuli tekwasanyusiza ba social media indoors abasinga obungi era nga balabiddwako nga bagamba nti Mukama Katonda omuntu ng'ona asaana okuba nga ate akuumibwa mu kaguli kakati ate yateereddwa era nga abamu bagambye nti asaana kubeera mu nkayana za ttaka so si zino nkayana za social media okitegeera. Naye ye omukulu amanyiddwa nga Abitex ow'ebivulu yavuddeyo n'agenda maaso okuba nga ate ayogerako eri abantu n'atutegeeza nti Yesira asinze kuba nga ate aliteeka kana akatambi ak'obutikitiki omunana akabadde katambula nga kalaga nti omukulu ono yeerumiriza okwetaba mu kutta ani dance ku mapesa wadde nga ye yavuddeyo n'agamba nti akatambi ako kajweteke kajingirire si teyabyogera oba ye ebiseera omwana mulenzi oyo mwe yafiira yali taliwo ng'ali mitala w'amayanja. Ye omukulu amanyiddwa nga Abitex agambye nti abafu tebafa emizimu gikola kigiruluma kakati omuzimu gw'omugenzi gwandibanga guvuddeyo gwagala ekituufu kikole kiveeyo mukadde ke kamu nabeera nga ate asaba nti poliisi ya Uganda yandigeze mu maaso kubanga ate ekwasaganya ensonga zino namaanyi olw'ensonga nti akatambi katambulira ddala nga kalaga nti omukulu yeewaayo agamba nti yakola ki yeetaba mu kikolwa kino lwaki temukwata netandika okuba nga ate emubuuza ku nsonga ezo kubanga bamaze ebbanga ddene nga banoonya ani yatta mwana mulenzi amanyiddwa nga Dance ku mapeso kitegeera ne bagamba poliisi yandibadde etandikira weewaawo yeeyisima agamba nti ebyo era yeetondedde ne famire yaani yabalina abategeeza nti zino ntalo za social media tebajja kuba nga ate bakola ki babitegeera. Owa birthday olunaku olwaleero twafunyeyo omu omukyala amanyiddwa nga Abigail Florence yasimwa nnyoko amanyiddwa nga Robert okuva ekata agamba nti akuyagala byansuso era nga akwagaliza amazaalibwa amalungi abaana ab'enkima bwe batyo basalawo okuba nga atebeeraga omuhabbatina happy birthday baby girl. Yes nyongera okutegeeza nti gwe wenna ayagala okwagaliza amazaalibwa naawe wambuuza enamba yange y'essimu tolonzalonza genda maaso obeere nga ate ogikopa ku screen awo obeere nga ate ompeereza ekifaananyi kyoyo gw'oyagala okwagaliza amazaalibwa nja kuba nga ate mukutuusako obutereevu ddala. Yes nakulaza ku lutalo olwabadde lususe wakati w'omukulu amanyiddwa nga Kaye Wisdom n'omukulu amanyiddwa nga omukulu oyo amanyiddwa nga ani Rasa. Yes Rasa Mayinja. Rasa yagenze mu maaso okuba nga ate ayogera bingi ng'agamba nti anoonya omukulu ono amusibe naye wenjogera munange kakati ate omukwano gwazzeewo dda simanyi na bwajje guvudde naye nga gwo gulaga nti weeguli era nga ababiri bano gubasaza kati mu kabu. Omukulu amanyiddwa nga Kaye agenze mu maaso okuba nga ate yeetondera Rasa ngera kuba nga ate mbikulekera wano bwe nsaba Mungu atakuumira mpeera agira kunkumira fonna musigale bulungi mubeere bulungi musule bulungi mbaagala nnyo mweraba. Nadde mukutinkuulidde namukutinkuulidde ng'atamidde atankutte Fala omusajja wasalina abaana okoze photoshop oba bituufu newabanga yeye sikiri kulaba katulutukamu nenda kati sikirungi katonda yabeya katonda amawulire era Ivan katonda yasubwa mutima.
Kasha sindika tukomye. Nenda karako Kana twasa kisana Omugaga mukaka. tasunywanga mwamu. Nenda sema sokola abuziza Ivan. Ivan wakoso musajja okulaba. Sebo olwasa musajja mugaga. Kagenda asunywanga masonyi. Aba mukule kota yamaze tomusi. Otenda lwasoma. Ndika lwasa akyalo kusonyi. Baba manika sababu kusonyi kwa. Nisibi ako kaka. Wewe ni sajja mkubwa. Kwa lwasa yesanirawo. Lwasa. Dokaje, tozekana, nekalwasa. Chibabu bake sagala. Ajemno wano, yekwase mbanjo, yekwase sabali, yekwase demo bayivan. Kenda bya Ivan no? Zeka sibitabu mabongo wangu inokusonyi wangu. Nawo chimeka tona kusonyi. Nawo inokusonyi. Yembere kabizo kwa. Ivan. Ngaiso. Jangu. Naye mvuzeeyi mukulu lwasi kyonsonyiwa bantu ekirungi bye nayogera vidiyo ezo zinazirabye zaddako oli omukyala yatukusa naye nakunyonyoddeko ekyava nti nze nakuziwa single mother era nze omuntu akwata ku mukyala bambi kinkolobe so saawulira sayidiyo ekyo kyensaba onsonyiwe nansosa okuwulira sayidiyo naye saagiwuliriza nze kasita nalaba oli omukyala nensumulula so Ivan yakola ensobi wamuŋŋamba teyampita nengama anko bajjo nengama mukulu Emma nga noonya ne ekirungi kusanze ate bwansanisiza ebigambo la muzeeyi waledde abantu bangambye tulina omulimu wano tubijje era waliwo byajjejjemu ng'ovuma wisdom no because actually balina kye bagambye bano bannamawulire basobola okuba era kyemwe bakimanyi nga bagamba on a serious notice nti omuntu ajja to have equity alina okuba n'engalo ze nga zina equity ayagala obwenkanya mu koote nenga nedda sijja kikola wadde mukulu lwasa yanvumye sigenda genda ate kukola kintu kyekimu no buli omu asobola okukola ebyo ne tuddaawo naye nenga nedda naye kakati muzeeyi waali mukulu Sipapa mukulu Emma kojja bajjo kakati tegooli kyekigaana tebisala kugaana so wendi wano kyekyo Ate sembo. Ono no ye MP we masema 226. kati akagalo singa wakanteeka mukulu lwasa sente bannangira abamugagga andesala Uli ebigambo byange. Njagala Wisdom Kaye onsangule mu memory yo. Nakasoka kama yako vile bigambo. Ekyakiwulidde ekisooka. Onsangule mu memory yo. Beera nga atandabangako. Beera nga atamanyi onfiise. Soko ulize. Njagala onfiise. Tonyogerako kirungi kyonna kuba sikyagala. Tonyogerako kibi, tonyogerako kirungi ndeka. Ntunuulira ng'omulalu bwantunuulira ku kkubo. Kuba Wisdom Kaye nze mutuufu sina kyenkwagalako. Amazima nga babuulira sina kyenkola ki? Sina kyenmwagalako. Nkusabira obeere n'emirembe gyo nange mbeere n'emirembe gyange nerekerawo okunswaza. Onswazizza ebbanga ddene nnyo era mpulira mu mutima ntunuulira bajjo ono nentunuulira abantu abali wano mpulira nga mutuufu sagala nakusonyiwa owulira mpulira ekintu ono yasala namusonyiwa konakedde kusitraininga obuuza oyo omusirikale wange kedde ku kooti nenvaayo nekotazi nenvaayo nagambe sina mulimu gwonna gwe ngenda kukola era nabaganyira obbawo interview mpaka nga Wisdom Kaye ali munda ate ng'omuleese wano nga tombuulidde oli munanfuusira sinamuleeta wano basi papa yakoze eri yamuleese zitubadde mu bizinesi zaffe zitukola endala zitali za showbiz kakati wasa tusaawosanikaye musonyiwe ng'oli muzadde Uganda olina abaana musonyiwe tagenda kuddamu kwogerako tagenda kuddamu kwogerako omwakola ebibiri saagala addemu kunjogerako kaye owulidde genda okukolanga kayazzemu okunjogerako kuba ne mundeke era sibiddamu nange nemawulire nze ntuuziza lwasa wano ne basipapa kaye baddamu okukola ebirala ng'azzemu okukola ebirala ku lwasa bajjo saagala addemu kunjogerako kigambo kyonna Oba kirungi. tandabanga n'ekirungi saagala talina kyoyagala saagala kirungi saagala bibi njagala abeere nga atandabangako omulimu teri muzeeyi ate omulimu tompadde asikuwa muzeeyi kati katandika okukola nga mukulu Sipapa we yagambye nsaba onzikirize muzeeyi ngenda kutandika okukola nga mukulu Sipapa yangambye
ate naivani ono ajja kundirectinga gwe tofaayo sekyaivani kula ivani ono mundeke tujja kwogera naye sisobola kuva mu maaso go nga sirina mulimu kasanga akwasiza mukulaivan kyokka kimala era bwaddamu okola ekintu kino kirala tunamukama ekyokola nga kyoyagala kaye awanise emikono amusoma mulungi abaganda